Yes, Kampala TV 256 gwena akyagyekuumiddeko nja kwebaza bwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku lwaleero. Olunaku lubadde luwanvu, bangi mubaddeko bye mukoze ate bangi ebimu biganye, naye gwena muganda wange akyali Kampala TV 256 nja kwebaza bwebaza ogw'okusalawo n'ogamba nti amawulire gonna agabeera gafudde naddala mu kisaawe ky'ebyamawulire mu ggwanga Uganda ogenda kugafunira ddala wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256 gwe yasubscribinga wakola kyamaanyi nnyo. Ate naba kubeera ng'osubscribinga nkujjukiza okusubscribinga awo, okulikinga, okukomentinga ate era n'okusharinga. Olunaku lwaleero gwena muganda wange akyekuumira Kampala TV amawulire genze nago ogenda kujjukira emabegaawo wonna naddala abamu ku bakungu okuva sayidi zaawe Emmengo bazzenga amaloboozi tugawulira, abamu tubawulira nga boogerera ddala n'abavaayo ne bategeeza nga Obwakabaka bwa Buganda bwe buliko abakulembeze be buzimbye. Naye abakulembeze be buzimbye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono nga ye President wa National Unity Platform ate ye agezezzaako okukakkanya obukulembeze bwe bazimbye. Tulabyeko abamu ababadde bannabyabufuzi abadde mu byobufuzi, ojja kujjukira Mabike ono yaliko ali e Makindye East, ojja kujjukira Lubega Mukaaku. Bano babadde batambula ku mayengo g'empuliziganya ag'enjawulo nga bagezaako okukiraga n'okukyoleka nga Buganda weezimbye abakulembeze baayo, kyokka ekibiina kya National Unity Platform ate kyo kiri mu kubakkakkanya ng'abantu bano kiri mu kubavvoola oba okubamenyaamenya. Abedi Bwanika ojja mujjukira mu kuziika Kasamba ali e Masaka bwe yavaayo n'ategeeza nti abamu ku baana ba National Unity Platform oba bayite nga ba foot soldier nti bano bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo naddala okukkakkanya Obwakabaka bwa Buganda kw'oteeka n'abo abakulembeze Buganda beezimbye. Muganda wange olwaleero nze nno leero nzize kuwa ndowooza yange ku nsonga eno. Olunaku olwaleero ndowooza guweza omwaka mulamba bukyanga Oweekitiibwa Moses Kiberu Ssekabembe aggyibwa ku bwaminisita bw'emizannyo n'okwewummuza e Mengo. Gwena muganda wange ali ku Kampala TV 256 ojja kujjukira nti Oweekitiibwa Ssekabembe ono yateeka ettaffaali ddene nnyo ku by'emizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssekabembe abadde mabega nnyo ow'amasaza ga Buganda. Ojja kujjukira nti abantu ekintu ekibadde nga ekitugatta ng'oggyeko emisinde gya Ssaabasajja Kabaka, ekintu ekyokubiri gabadde masaza ga Buganda, kubanga amasaza gano gabadde kwegamba gakwata ku buli muntu Omuganda n'atali Muganda, kuba ojja kulaba ttiimu z'amasaza agasinga nga mulimu bookero abazannya nti amasaza gaadde tegakugira muntu mulala atali Muganda. Ate era ojja kujjukira n'emipiira gy'ebika by'amasaza gibadde nga gijja gijjumbirwa ng'abantu tebaba bangi naye nga at least omuwendo gw'abantu gukola ki? Guwerayo mu kisaawe ekyo, abantu ne bajja ne bagulaba era ng'abantu emipiira bakyagyenyumirizaamu. Naye okuva Oweekitiibwa ono bwe yasuulibwa yasikizibwa Oweekitiibwa Robert Sserwanga. Robert Sserwanga ono nno yali pulezidenti wa Nkobazambogo wali ku University e Makerere ate ng'emirimu emirala abadde musajja mulimi. Nze nga omuvubuka ate ayagala enkyukakyuka, kino nno munnange nakisanyukira nga ndaba nti omuntu omu bw'abaako kyafuze n'avaawo omuntu omulala n'ajja, kwegamba twongera okuzuula ebitone ne opportunity, kwegamba omuntu ono mpya wajja ajja n'obusobozi bwe n'ayongereza kuba oli omukadde bw'abeera aleseewo. Naye
emabega awo baavaayo amawulire muzze mugawulira mu Bwakabaka bwa Buganda abantu betuzimbye ate okubanga abakulembera ekibiina kya National Unity Platform mugezaako kubamenya oba kubakkakkanya. Egguliro lino ndikoze nga neesigama ku mbeera eya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga amawulire emabega awo gaavaayo ne galaga nti baafunamu okusika omuguwa n'Oweekitiibwa Moses Kiberu Ssekabembe. Gwe wena muganda ng'abadde tamanyi Ssekabembe, ono y'omu nja kumuyita omwami eyali atunuuliddwa ng'azimbiddwa nga ne bw'aba agenze mu kibiina ekiddukanya emizannyo mu ggwanga Uganda ekya FUFA oba ng'ayingidde ebyobufuzi byonna, omwami ono yali amaze okuzimbibwa ate era n'okuteekebwateekebwa. Ssekabembe engeri gye yayogerangamu, engeri gye yakwatangamu ensonga ez'enjawulo kwegamba yali ateekeddwateekeddwa. Naye amawulire ge nafunyeeko, Ssekabembe ono agenda okuggyibwa ku kabineeti teyategeezebwa Katikkiro wa Buganda kyokka nga baali ba mukwano nfanfe. Ssekabembe amawulire gano we yagategeera kuba ye agamba oba mukwano gwe yanyumizaako, gwe no gwe sijja kukubuulira wano olw'okukuuma privacy. Avaayo n'ategeeza nti Ssekabembe bw'ategeera nti aggiddwa ku lukiiko oba ku kabineeti y'Obwakabaka, akubira Katikkiro wa Buganda essimu. Mwanattu Katikkiro essimu teyagikwata. Agezaako omusindikira message ku WhatsApp. Mukwano gwa Oweekitiibwa Ssekabembe agamba WhatsApp eyo eblockingibwa. Bwe yagezaako ajje Mmengo amusinkane maaso ku maaso, jjukira nga olwo ekiwandiiko kifulumye, azze amubuuza eyi muganda wange n'otambulira ku nsonga ABCD, ensonga ngirabye ku mikutu gyemukwanira wala social media, n'omukyala wange agiŋŋambyeko awo n'ensonga mbadde sigitegeera bulungi. Yalemesebwa okujja Mmengo. Omwami ono we yamala okuwaayo woofiisi ne buno ejjo ly'obulamu taddanga Mmengo wadde okubaako waalabikira ku mukolo gw'Obwakabaka. Kale twandigambye eyaliko Oweekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda emizannyo n'okwewummuza alabiseeko ku mipiira gy'amasaza oba emipiira gy'ebika nga giggalwawo, naye mwanattu teyalabika. Kino kitegeeza ki muganda wange ggwe ali Kampala TV 256? Kino kitegeeza nti omwami ono teyayisibwa nga bwe yali asuubira okuyisibwa. Essaawa eno ekibiina kya National Unity Platform oba Robert Kyagulanyi bw'avaayo n'ategeeza nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ssente z'akutte oba ze yeeyongeza oba ze beewadde nga bakomishona, ssente zino teziri mu mateeka. Ne bavaayo ne bategeeza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ssente ezo zizzeeyo. Mathias Mpuuga n'agaana. Bano ne basawo ne bamugamba tokyali komishona waffe, ogenda kukiikirira paaliyamenti. Gwe nga Katikkiro wa Buganda n'otandika okuvaayo n'otandika okuwa endowooza yo nti nsuubira ensonga ezo tezaakwatibwa bulungi. Ojja kujjukira wano nga basoma embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda, Katikkiro yavuddeyo n'akola statement, nze nno gye ndowooza eri reckless, teyeetaagisa. Toyinza kuvaayo n'ogamba obadde tomanyiddwa baakukwata ku kisaawe ky'ennyonyi. Omuntu oyo gw'ogamba obadde tomanyiddwa alina abamukkiririzaamu, wadde naawe olina abakukkiririzaamu, naye abakkiririza mu oyo gw'ogezzaako okukkakkanya, gw'osuubira banaasigala bakuwa ekitiibwa ekyo ky'oyaayaanira. Nze nno nsuubira nedda, ekitiibwa ekyo ojja kuba tokifuna. Naye Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ye Kabaka waffe ow'ewabweru.
naye Kabaka talina kubaako ludda. Kabaka alinga taata ewaka. Kabaka ayita oba kankubwe ku kifaananyi kya taata ayita abaana waba waliwo ekitagenze bulungi oba waliwo okusika omuguwa ewaka n'abatuuza n'agonjoola ensonga so tasalawo nti ndi ku ludda lw'ono nga Katikkiro wa Buganda wagezzaako kiraga nti ye ali ku sayidi ya Mathias Mpuuga. Abaana okuvaayo ne bamuyisaamu eggaali ng'enjogera yaffe eya bulijjo. Kino kiviira ddala ku mbeera Katikkiro gye yateekawo. Nze nno ndowooza Katikkiro okuvaayo n'ayagala oba n'alaga oludda nti nze nsazeewo kutambula n'Empuuga. Kuba ojja kujjukira ne ku mukolo gwa Mathias Mpuuga e Masaka yavaayo n'akola statement nti Katikkiro olina omulimu gw'amaanyi gw'olina okukola mu maaso awo. Ffe abamu twatula ntandika okwefumiitiriza mulimu ki Katikkiro gw'alina okukola mu maaso awo. Ate nga tulina bye tuzze tulaba ebitatambula bulungi. Ojja kujjukira nti n'abataka bajjajjaffe ab'ebika baatuuka bo okusalawo ogenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga nga ne Katikkiro tategeezeddwa oba nga takitegeddeeko. Kino nno kabeera kabonero akalaga nti waali nga Katikkiro naye ensonga zaffe niwe tutamugamba anaazitegeerera eyo. So nze kyensaba oba kyensalawo omuntu yenna bw'akola ensobi tukkirize adde ebbali. Ate Katikkiro totya kugamba ku muntu oyo w'aba akoze ensobi. Nga Oweekitiibwa Moses Kiberu Ssekabembe bwe yakolera Obwakabaka bwa Buganda byonna bye yakola naye ekyewuunyisa akwegamba n'asuulibwa ebweru. N'essaawa zino okutuuka nga tetumanyi obanga ne kugimu ku mizannyo egy'oli mu Bwakabaka talina waalabikira. Kino nno kitegeeza Katikkiro Charles Peter Mayiga abakulembeze naawe b'ozimba ate era b'omumenya era b'otta. Kubanga ono Oweekitiibwa yali azimbiddwa nga tulina n'eddaala eddala kwe tumulabira. Naye munnange essaawa eno tolina gw'omulabira. Naye ng'ate naye yavaawo yeekokkola ggwe ng'omuntu. Kitegeeza ky'ovunaana aba National Unity Platform ate naawe ky'okola. Mu njogera ennyangu tugamba tolina moral authority enenya bali kye bakoze ng'ate naawe ky'okola ky'okola. Kankwagaliza olunaku olungi gwenda muganda nga akyekumidde Kampala TV. Eyo nno ebadde endowooza yange kuba nasinkanyeeko omu ku mukwano gwe yali Oweekitiibwa Moses Ssekabembe eyali akulira ebyemizannyo n'okwewummuza mu bavubuka. Naye nga bye nafunye ebitonotono byengezezzaako okwogera naawe. Naye tujja kwongera okujja nga tuvaayo okuwa endowooza zaffe naddala ku bintu eby'enjawulo. Siba bulungi, weeraba.